Kino ky'ekitundu ekyokubiri eky'amawulire agataliiko nfuufu. Katukitandike n'ensonga ez'Omugagga agambibwa okusindika abantu abakoze effujjo ku nnyumba y'Omujaasi Major Mark Wanyama. Ono atangazizza ku nsonga z'ettaka lino n'asambajja ebyokulagira bakanyama okumenya amayumba. Kakati emboozi eno ey'ettaka lino twagikulaga ku lunaku olwokuna abantu ab'ettima bwe baakoona ennyumba y'Omujaasi ne bagiwa ku ttaka ku kizinga eky'Embeeya mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti ey'e Mukono. Jackson Twina Masiko agambibwa okusindika bakanyama ne bakoona ennyumba ya Major Mark Wanyama Embeeya ku nnyanja Nalubaale mu disitulikiti ey'e Mukono. Ayise mu muyambi we era yaliko omubaka wa Nakawa Mike Kabaziguluka atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire okutangaza ku byaliwo. Kabaziguluka asangiddwa eruzira mu maka ge akkaatiriza ng'Omujaasi Wanyama bw'atalina ttaka ku kazinga kano nga n'abavubuka be baasindika ku ttaka kyokka si be baamenya ennyumba ya Major Wanyama. Agamba nidde tetugenda kumukkiriza kukolera ku bintu ebyo nga naffe abalina right tetunaba kubikolako. So bwe baatuuse Mark Wanyama n'amobilizing abantu ne babakuba. Kabaziguluka alumiriza Major Wanyama okwemenyera enju ye era nga bazze balemesebwa okussa mu nkola ekiragiro kya kooti. Mwennyini yabimenye yamobilizing abayaaye naye ng'ekikolo kyonna yakipanze ng'anoonya kwakubira ki abantu abafu era yabatemyetemye babatemye amajambi abali malwaliro abamu bali ku njego z'okufa. Kugerera mu kaseera kano Major Mark Wanyama talina kantu konna kayenza kusinzirako kayenza kwesigamako naga nti alina nekyalina ku bwannannyini ku ttaka eri. Alaze ebiwandiiko n'obubaka bwa ssente ze basindikira nnannyini ttaka lino kyokka oluvannyuma ne zibaddira. Balance Jackson yazisasula mu budde bwa wiiki 2 okuva olunaku lwe baali balagaanye lwe yafuna deposit esooka. Deposit esooka mbagambye yazisasula ennaku z'omwezi nga 6 Novemba 2019. Kyokka Major Mark Wanyama akalambidde ng'ettaka lino bwe liri eriri nga alina n'endagaano kwe yaligulira okuva ku Francis Tyaba ne yeewuunya Twina Masiko okwegatta ne Kabaziguluka okutegeeza nga bwe liri eryabwe nga tebalina wadde akawandiiko. Kubanze ng'omusirikale nawe enkoma bwe naasirika ennyo lwa Kijaasi amanyi gange olage nkoze nayingira mu Jaasi nga ndi mwana muto nga nakava ku ssomero. Abasirikale baffe abamu abasinga obungi they are innocent people beekoledde busente bwabwe ne beegulira obutaka bwabwe. Abantu bwe tutaaveeyo kubayamba CDF muveeyo muyamba abasirikale bammwe. Ye yeyita nannyini ttaka lino Jackson Twina Masiko ku lukomo lw'essimu asambaze ebyokusindika abakoze effujjo n'akakasa obwannannyini ku ttaka lino. But because he's a soldier, he's a major, he thinks for us civilians we can be dispossessed of our property anyhow. Akulwokuna okumenya lwe kwaliwo poliisi y'e Katosi erikobe yakwata abagenda okutwalibwa mu kooti ku bbalaza. Byonga biri biti abatuuze abasoba mu 6 ku byalo eby'enjawulo e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono basula emitima gye beewanise olw'omugagga abatiisatiisa okubasengula. Batuuzizza olukiiko ku kyalo nkulangirire gye balagidde obutali bumativu olw'ebibanja byabwe ebipuntibwa ku kifuba ne basaba ekikwatako okubayamba. Yogera ku mukulu Muyanja kubanga ye muno omwaffe afuuse w'amaanyi ddala ne Kabagambe ajja ne poliisi n'abamagye Buganda Land Board gye tumanyi era n'abatongole bwe bali kuno ku kyalo abasolooza ki obusuulu. N'olwekyo tusaba tuyambibwe. Yambibwa nti omugagga ono abatiisatiisa ng'ettaka bwe baagala okussaako enkambi y'amagye. Kuba n'essaawa eno omwami oli bava musaayira bitooke kasa bategedde nti tuli eno tulinayo meeting basaaye ebitooke nga beekwasa ye mbu yasindika abantu abo naye ate bwe tutuuka eri tulaba mulanga manya buyambi buvayo tuyamba mu mbeera gye tulimu. Dan Mubiru omutongole wa Ssaabasajja asabye Obwakabaka okuyingira mu nsonga eno okubataasa ku bunkenke obuli mu bantu. Kwekubira enduulu mu ofiisi y'abamwindi Biden yali akamalamu kubaala dise Mukono emyezi 2 ne tugenda mu ofiisi kwekubira enduulu nga Kabagamba olwo ate etandise okuteeka amaanyi ku byalo bino okusavinga ettaka ate obuto. Nze neewuunya nnyo Kabagamba okugamba nti kuno alinako ekyapa nga ettaka lya Kabaka bwa Buganda kuno tuweesa busuulu era tuwandiisa fayiro na buli kimu kyonna
Nicholas Kabagambe gwe balumiriza okugoba abantu aliko byatangazza ku lugomo lwa simu. Omuyanja gwe bagamba he was my manager ngabaga working with me. So let me try to go and verify what you're saying, then we will talk. Just share me the pics. Okay.